Oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuuliriza mukwano gwange kuli saayo nti kuliko obwakedde bwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Bawe ziri enkola za bulijjo General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force wagenda maaso n'okubanga agezaako okwataakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform teyakomyeko ne kuguno omulundi. Era yavuddeyo n'ayogera ebigambo eby'entiisa ebitiisatiisa ebikangakanga. Jjukira bino ebigambo bigenda maaso n'okubanga biteekebwa ku mukutu egya social media naddala mu kano akaseera ng'akalulu ka 2026 katuuse. Era kino kirese abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform saako n'abakulembeze nga bennyamidde olw'ensonga nti nno bino ebikolwa ng'ebiti eby'entiisa bigenda maaso n'okubanga biwulikika mu matu gaabwe n'okubeeraliikiriza nti kandidenti waabwe yandiwambibwa mu biseera bino ng'akalulu ka 2026 kanaatera okutuuka ng'era kigendererwa kya gavumenti okubanga ekozesa kye bayita Project Muhoozi okubanga bagenda maaso n'okubuzaawo omukulembeze wa National Unity Platform. Okusinziira ku General Muhoozi Kainerugaba byapostinze ku mukutu gwe ogwa Twitter tebiriimu ddawuti yadde kubanga kubaamu n'akabonero kamuwaayiriza wabula akyogedde lwenye era n'asuubiza okukola bino wammanga. Tegeza nti oli ku Yugi Updates TV gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okubanga otweyungako muganda wange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mu abali mitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Agambye mu lulimi olufuutifuuti, I will abduct Kabobi and take him to the place where he will never return. General Muhoozi Kainerugaba agamba nti nno nja kubanga mpamba Bobi Wine mubuzeewo muteeke mu kifo gy'atasobole kudda. Bino nno bishookinze nnyo bannayuganda era ng'agenda maaso n'okutwitinga ku mukutu gwe ogwa Twitter. General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi bulungi nnyo era ng'amaanyi ageemanyi era nga high ranking military officer era okukola eno dramatic statement eyogamba nti n'agenda kubanga abuzaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwezi ogwa May era amutwale mu kifo gy'atasobole kudda. Agamba nti nno nja mutwala mu boxing match eyo gy'atasobola kubanga akomawo. Komenti eno yagenze maaso n'okusika attention y'abantu bannayuganda era abantu ne bagenda maaso n'okubanga bagyogerako era basinga balaba General Muhoozi Kainerugaba okozesa nickname eno Kabobi ng'aniikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ekikola ekyokunyoomoola saako n'okuttatana erinnya saako n'ekitiibwa kya Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Politician ono Robert Kyagulanyi Ssentamu tukimanyi bulungi nnyo agenze maaso n'okubanga achallenginga gavumenti ya kitaabwe eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era tekiri kiriya oba Muhoozi abadde asaaga oba abadde agezaako kusika interest okumentioninga statement ng'eno ey'okubuzaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njukira nti General Muhoozi Kainerugaba si gwe mulundi ogusoose okubanga akola statement nga zino era nga surprising statement ezigenda mu maaso n'okuconfusinga ku social media bannayuganda n'okweraliikiriza oludda oluvuganya gavumenti ya kitaawe ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eya NRM. Era si opposition bokka wabula n'abakulembeze abalala abataagala kuttatana ggwanga lyabwe abaagala okuma demokrasiya nabo kibanyigira muli olw'ensonga nti nno General Muhoozi Kainerugaba yayitibwa dda mu Parliamentary Committee Board okusobola okulaba ng'abitebya ebyokutiisatiisa n'okukangakanga aba leader of opposition naye yalemwa. Kitegeeza ki nti yalemwa ne Parliamentary Committee Board tebasobola kubanga bamutuuza annyonnyola akana n'akataano ebyokutiisatiisa ebyokubuzaawo n'okutta abakulembeze abali ku ludda olw'opposition. Kakati statement zino zagenda maaso n'okubanga akola. General Muhoozi Kainerugaba kyakola kirabika ng'ekintu ky'okwegula n'ekintu ky'okunoonya fame eri abantu saako n'okunoonya obuganzi eri abantu. Jjukira nti nno Muhoozi agezezaako nnyo okujja mu bantu naddala ng'akyali active mu kibiina kye ekya PLU okusobola okulaba nga mobilizinga abantu kyamulema era project ezo mobilization walaba nga bazijjawo nga bazisazaamu. Kati eno enkola y'okujja ku social media byaleetebwa kibula ne Parliamentary Committee Board yakijjamu enta esobole okubanga ewa General Muhoozi Kainerugaba omwaganya okufuuka fame n'okumanyibwa mu bantu
ng'ekigendererwa ki ekigendererwa nno weegendereze nnyo lwa nsonga baagala okuba nga bamuleeta mu political landscape asobole okubeera nga y'omu ku gwe baagala okuleeta ku ntebe y'obukulembeze era ekyo tolina kyerabira olwo olukwewe luli era nga lulikibwa era General Muhoozi Kainerugaba bagenda bamushapinga mpolampola nga bayita ku mikutu egya social media okusobola okulaba nga mu positioninga mu kifo wennyini we baagala abeere ng'ali fit okutuula ku ntebe y'obukulembeze jjukira naye kennyini azze akyogera lunywe ng'agamba nti teri civilian agenda kkirizibwa kutuula ku ntebe ya bukulembeze amagye tegajja mukkiriza era omuntu alina otuula ku ntebe y'obukulembeze alina kubeera wa poliisi oba wa magye yekayika gwe bajja okukkiriza okutuula ku ntebe y'obukulembeze ekintu kyayogerwa mu bulwatu wabula n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku kukuuma demokulasiya w'eggwanga Uganda tebyavaayo protectinga demokulasiya era ng'ekikolwa ekivuula constitution nakyo tekikwatibwangako jjukira nti nno military officer yenna kusinziira ku ssemateeka wa wano ku amendment bill ku penal act ezaateekebwawo mu constitution ya Uganda ezamendingibwa mu parliament teri military officer akkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi ng'akyali mu office ng'akyasavinga nga military officer naye ekyo newankubadde kiweekiri amateeka gamenyebwa dda tolaba bukiiko buvaayo okukangavvula bantu bavaayo bakikula kino kitegeeza ki so bino kyemmanyi nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abawagizi temulina biwanyo obudde na time na comments olw'ensonga nti nno muba mugenda teekawo recognition eri General Muhoozi Kainerugaba ate nga kye baagala bino byonna byonna eby'okutiisatiisa anoonya tension okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu era kye tusaba omukulembeze aleme kubeera ng'amuddamu okusinziira ku posti z'agenda mu maaso n'okuba nga akola oli ku Yugi Updates TV ku wadde osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayemu wano era kyensaba genda maaso n'okulayikinga sharinga commentinga mbaagala nnyo mweraba